tsiri binaje msiziro kubeera nga temugobera Fahad Pro UG kwa mulinyo ngero kubeera nga temba buuzaako abalabira mu ggwanga Uganda amwe balinyomerera kubeera nga temugobera manye embeera si ya mulembe kaddata kabeyimuko naye video zange teweeraliikirira buli wona girabye tejja kubeera nga tekutwalira data mungi olw'ensonga nagisaze oba video zange embeera nazisaze so tesobola kubeera nga tezikutwalira data mungi abalabira ku ddungu nammwe mbeebaza muliro nnyo kubeera nga temugobera abalabira America, Canada, Europe nammwe nyongera kubeera nga tembabuuzaako subscribing ngo atana kubeera nga tevu subscribing ate ka notification bell kakone kukajja kubeera nga kakwala ati nga lwonna bantadde ekipya ojja kubeera nga ofuna ka notification yawo tikakati waliwo ekipya tomukulu kyasobola okubeera nga atuyigirayo era nga njagala muzikiriza embere nga tembo tola buterevu mu katambi kembaleetedde olutalo lugenda mu maaso ku social media omukyala amanyikiddwa nga Prima Kadash oba Mama Lusania mukyala wa Jostede ne bannamawulire yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera ku bannamawulire yabogeredde ebigambo bingi nnyo nga bogenda kubeera nga te obiwulira mu maaso awo wabula Florence Nampijja naye yavuddeyo n'abeera nga ate amuddiza omuliro banaye Florence Nampijja nali simanyi nti asobola okubeera nga ate awo omuntu level naye kyeyankoledde omukyala ono Prima ogenda kubeera nga ate okyewuunya byonna byonna mbikuleetedde mu katambi like nga sharingirako abalala ate tusobola okubeera nga tetutambulira wamu ffenna wenama nkugiddeko akatambi ako ka Florence Nampijja nina obutambi bulala bungi nnyo obunyuma of course n'ensonga za Gloria nazo tukyazifollowinga wanatuukira mu ggwanga Uganda paka wanatwalibwa okubeera nga te azikibwa byonna nyina kubeera nga te mbibaterawo wano so gwali atanaba kubeera nga te subscribinga oba atayagala kubeera nga te awusibwa amawulire ekikabwe ekityo ayagala okubeera nga teumanya updates zonna kikoleko subscribing notification bell nayo gikoneko ate mu ngeri enjawulo nina omukyala gwe nasobodde okubeera nga temba zigirira ali side awo ekawanda amanyikiddwa nga Farida Foundation gwe omuntu ali eyo ng'oli weeru wa ggwanga naye nga weeraliikira wa gye waleka omwana wange oba bamuwa ekyokulya oba bakola batya nawe wa planning of course okutambula very soon nawe gekenyekenyini ali mu ggwanga Uganda naye nga tolina wakuleka mwana wo wantu watuufu naye omukyala gwe nakuzigiridde Farida Foundation ali awo ekagoma era nga beera nga omutuukire ku namba y'essimu noti 7 noti ya 37 8885 beera nga te omutuukirira obeere nga te omunnyonnyola ensonga z'omukwasa abaana bo trust me wonatuukira okubeera nga te okomawo yonna gy'osuubira okubeera nga te ogenda ojja okubeera nga omwana wo omusanga nga ali mu bulamu obulungi obulamu obweyagaza era nga buli wonaayagalira okubeera nga te omulabako anytime osobola okubeera nga te osaba omwana we ne babeera nga te bamukolagako mutuukire ku namba y'essimu eyo gye nkutegeeza 0700378885 awo mwogerezeganye mujja kubeera nga te kintu mukikwasaganya soka mbatire butambi muno ate nkumona amawulire amala mangi nnyo temuvaamu ebiwigi twambala bikadde batukoze batya batugambye ebiwigi bikadde engatto twambala zagwa lubege lipstick twesiiga paint akazigo akuna wanje kyejogerako kyalaga kale tutandikire kuki ekigatto kyagwa olubege sokolabe obwegatto yageyako yalubege ate bina yaki bannange batugambye no gym tulabika bubi nnyo bannange tetukola gym embuto zituli bulala no gym lipstick paint temundagamye mwaze muveeko mbusimanya ekyakyatta ekyabiwiigi bikadde sina wiigi era nina kaviiri ka art of beauty si wiigi ate kakyali kapya akakasiba ndakasiba ku lwakubiri kyekyawo kye batugambye no kazigo tetuwesiiga kazigo tuba tusiibu nange nalayo wano nabbanja ku makya nga atabuseemu neŋŋamba kale anti Africa atukiikirira abasigadde katukireke waliwo omulala atukiikiridde nzazeeko nze kale katugenderawo ne anti Prima Kadash tugenda kukyusaamu nnyabo tugenda kukyusaamu
bigambo ebyo tubitutte nga bikulu tetubizannyiddeemu yadde n'akatono bulijjo tetumanyi tituli bwe tutyo ajja abeera example bulijjo tetumanyi nti tetwefaako ekyenkaniddeawo naye ko tugambye kale tugenda kutereezaamu manyi gakuweebwa munno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba President General b'ebibiina bina biramba abamaze emyaka egisoba mu 2 nga bawuddiisa bannayuganda nti balwana kubanunula kubajja mu buwambe baswadde ne baswaluka oluvannyuma lw'okuvaayo mu butaswala obw'ekitalo ne beegatta wamu ne bakola ekibiina kimu ng'omulimu gwakyo si kugatta maanyi balwana okutuukiriza ebyo bye bamaze ebbanga nga balimba bannayuganda ebyokwagala okubajja mu buwambe n'okutuusa eggwanga mu nkyukakyuka ey'emirembe. Bagassa amaanyi gaabwe okulwanyisa abo bannayuganda abo abeewaddeyo okulwanirira ensi yaabwe n'okwenunula okuva mu buwambe bwe balimu ng'eggwanga. Buli awuliza vidiyo eno gamba shame upon them, shame upon them, shame upon them. Bannaye basajja muli temuswala. Ababadde nga bagamba abantu bulijjo nti mulwana kununula ggwanga. Mwavudde ne mukiraga bannayuganda nti mulwanyisa banunula ggwanga. Era bwe njogera bino, Uganda erimu struggle yonna nga Uganda. Buli omu ali mu struggle. Bulijjo mbadde mmanyi nti aba NUP fedrili mu struggle. Bannayuganda bonna bali mu struggle. Lwakuba struggle zirimu za mirundi egi esatu. Waliwo struggle ya NRM nga struggle yayo yakulwana kulaba nti Mwami Museveni alemera mu buyinza. Nebawo struggle y'abano abo abawuddisa bannayuganda nga bo struggle yaabwe yakulwanyisa abo bonna abagala okujja Museveni mu buyinza. Nebawo ne struggle y'abannayuganda nga bakulembeddwa mu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bo struggle yaabwe yakulwana kwenunula kuva mu buwambe. Kati kiri eri ggwe munnayuganda andaba era mpuliriza ng'otegeera bulungi amagezi go nga gakola bulungi ng'oli emmere eriibwa abantu kyentegeeze okuyamba okuwa amagezi agategeera okwesalirawo struggle ki gy'olimu. Tetukyetagisa basaba wadde obbalagira wabula mmwe mumanyi kye muba mukola mukole kye mwagala bannayuganda. Kireriko okusalawo struggle ki gy'oyagala, struggle ki gy'olimu. Oli mu struggle yakulemeza Mwami Museveni mu buyinza gw'omanyi. Oli mu struggle ya Bedi Bwanika ne banne ey'okulwanyisa bonna abagala okujja Museveni mu buyinza naawe gw'omanyi. Oli mu struggle ey'abannayuganda nga bakulembeddwa Kyagulanyi abalwana okwenunula n'okubeera nga bakyusa obuyinza naawe gw'okola ki gw'omanyi. Ekyamazima njagala buli awuliza vidiyo eno agiraba ddamu webaza omutonzi agambe nti alhamdulillah. Alhamdulillah. Kigambo ekyo kigenda nti amatendo amajjuvu gonna ga Allah. Oyo yatuleetera omusajja gweta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne tubeera nga tulabeko ku kiyitibwa opposition omulundi ogusooka mu buwangazi bwaffe bwe tumaze mu Uganda nga tulabye ebifuzi ebigenda mu maaso. Twakalaba ekiyitibwa opposition kati. Era twebaze nnyo Katonda kyobola nti buli kimu Katonda akikolera mu budde wayagalira. Mu Busiraamu tulina enjogera egamba nti Allah tagera kibi. Naye oyinza obutamanya kirungi Katonda kyaggeredde bw'oba ng'olimu ekyo ky'oyita obuzibu. Mpaka nga omaze okumanya ekituufu kyewawona ebbanga lyewamala ng'oli mu ekyo ky'oyita obuzibu. Allah yatugerera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atalayizibwa 2021 nga awanguddwa obukulembeze. Ne tunakuwala nnyo era ne tulabanga Allah atukoze obubi naye ffe ng'abakkiriza tugaa nti alhamdulillah Allah tagera kibi tugende n'ekyo kyatugeredde. Olwaleero kuba mwaka faananyi singa baalayiza Bobi Wine nga abo bagenda okukulembera nabo mu gavumenti kyandibadde kitya.
Bobi Wine abakulayira nga Mpuuga yagenda okwera prime minister nga Bobi Wine ye president. Bobi Wine abakulayira nga Ssemujju Nganda yagenda okwera minister of finance nga Bobi Wine ye president. Oyo akugamba nti mukwano gwe tali anguzi. Enguzi eba nkyamu nga agiridde si mukwano gwe. Enguzi ebeera nkyamu nga agiridde si obbiwe. Enguzi ebeera nkyamu nga agiridde si muganda we. Kati oyo gagwawa oba minister of finance. Nga Mpuuga ye prime minister yali mu kukozesa ssente z'omuwi w'omusolo nga bw'ayagala. Nga yali mu kuzeegabira nga bw'ayagala anti prime minister. Okakasa ono Ssemujju Nganda mu gavumenti ya Kyagulanyi yali baddeko kyonna kyayinza okukola ku Mpuuga. Bw'abanga alemererwa kumujja mu kafo ka buki kawa commissioner mu parliament wakyanga yali nga Mpuuga ye prime minister ngono ye minister wa finance. Esawe na ganta sola kusaininga fabula kimujja mu Bwesige. Government yali badde fanana kyo. Yali badde kenjawulo neno babali banetwawona. Banaganda bali bagenda tukuba amayinja. Banaganda bali bagenda tuchawa. Tuba President Bobi Wine abakulayira. Esawe no singa teri mwagizo wa Kyagulanyi. Asobola kwa kuna China na gera mu nsi. Kwa bali badde batugamba nti mwajjawo oli ate mwe muli babina nnyo n'okusinga oli. Singa bye batulangire esawe eno. Bw'amwa akafaananyi nga Bobi Wine ye president nga Sseggona ye Ssaabalamuzi w'eggwanga Uganda eyakugamba nti Mpuuga ne bwe yaliridde obuwumbi 5 ezo sente ntono nnyo sizibadde zigenda okujja Uganda mu bwavu. Kati kuba mwaka faananyi nga ye Ssaabalamuzi batutte Mpuuga prime minister mu maaso ga Ssaabalamuzi Medadi Lwega Sseggona nga Mpuuga bamuvuna n'okwolonda sente okozesa obubi office ye n'okubba sente z'omusolo nga ye mulamuzi yali gumusalidde. Ssemujju Nganda yagambye ne bwe yali badde nga ye mulamuzi ne bamuleetera Mpuuga yali tayinza mumusalira musango yali gaye muguwa omulala nze gunnemeredde. Mbuulira Katonda yeebale. Katonda yeebale yalindirizako Bobi Wine okumulayiza ku president wa ggwanga. Oba oli awo kyali atwagaliza kye kino asooka amalo tulaga abantu be tumaliddeko obudde waffe bulijjo n'ebiseera byaffe mbutuwagira nga beebano. Kuba mwaka fana gavumenti ya Kyagulanyi 2021 nga yalayira. 2021 nga yakola ki? Nga yalayira nga Joyce Baagala ewa communication yakuli ebyempuliziganya. Kwa mwaka faananyi ensi yali badde etya. Allahu akbar. Buli awuliza video nugamba nti alhamdulillah. Allahu akbar. Ba president general w'ebiina bana kuliko Abedi Bwanika owa DPP, kuliko Jeno Bijirwa owa ERP Eastern Region Simanyi platform, kuliko Michael Mabike owa SDP Simanyi Simanyi bakitabata Simanyi social development Simanyi bikoze bitya oyo naye wa kibiina, kuliko Mpuuga owa DP block nga kati yakulira ekibiina kino ekyakoze ekipya kye batonzeewo teekako ne Lubega Mukaaku avuganyiza kuba president emirundi egisoba mu gumu. Bakoze ekibiina nga kyakulwanyisa bana Uganda abakulembeddwa mu Bobi Wine mu kulwana okwenunula n'okuva mu buwambe. Kyekibiina kye bakoze si kyakulwana NRM era tebagenda kukolako gwe bawulirize nga bali ku radio tebagenda kukolako wadde motion yonna, tebagenda kwogerako kigambo kyonna kibulaminga NRM oba kikakanya NRM oba kiwanyisa NRM. Bonna emboozi yaabwe n'okulwana kwabwe kwonna kugenda kwera ku NUP na Bobi Wine. Teka waga gamba shame upon them. Buli abuza video gamba shame upon them. Basajja mmwe mwetaaga kuliisa kalimbwe.